أحصي يا الله المبدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kati gwokiikiridde bali of course ba Musa bakamadi bamasitula bakiramu bakarimu bonna balaba kati obakiikiridde era obakiikiridde mukunziramu wano naye sikiwa nti oba obamalidde nti salamu elfarudhu kifaya mukutoola mukutoola nga olaba salatul janaiz mukugisala idha qama bihi ma yakfi saqata al ithma al baqi kane salamu bwetyo mukutoola mukuddamu nti singa ogitoola nga tuliwo 10 abasatu ne baddamu omusanvu tegufuna musanvu. Singa tuba tutambula nga tutambula ekibinja ky'abantu 7 omu n'atoola aba akiikiridde abalala bonna 6 sikweko omukutoola n'okuddamu nakyo kijjuze obakiikiridde kati mbakiikiridde naye ate era okuddamu era afunamu empeera kyekisinga obutuufu. Kaseera ka programu yaffe bannange tukeremu katono naye alhamdulillah katutambulirawo ya nkulakulana essalamu charity alhaji Abdusalam Ali Kinobe Sheikh Mustafa Muyingo Sebugwawo Nkanji Tomusange ida Nkanji nga mbadde sirimanyi yomuso ene by the way gye bali ojja kukkiriza mpola sebo ye Sheikh hafidhahullah rahimahullah amin ya rabbi abaana be mutukole ennaku zino muli bazibu gy'abaani so nali mmanyiddeku antya Imam Bukhari rahimahullah hafidhahullah kakati tojawaza haddi ti Sheikh Mustafa Muyingo hafidhahullah bigambo birungi Allah mukume, Allah msasire si bibi Allah tukume Allahumma amin Allahumma amin. Naye akwate mugira nnyo ate okuba okweteeka ku level y'abali bwe buzibu bwe munina ennaku zino kati nno nsazeewo emboko nzikube ggwe naye nga mukuzikuba ggwe nga ku salamu wabakiikiridde ate ng'olina bangi bobeera nabo abansinga lumbira ddala abo olwo mba nnumbye bwe nnaba nti nno hafidhahullah mba nkulumbye sebo anti ogambye emboko sazeewo asita oyogedde ekyemboko bembeera nabo baali saagala okwogera ku bantu wano. Alhamdulillah Sheikh twanjulira omusomo oluvannyuma nange mbategeeza ate saidi naye ndooza nga bwetwanjulira wansi awo balaba enamba eziriwo merchant code okuli eya Airtel neya MTN swadaka gy'olina osobola ogiteekaawo ku makyanga gano nno bw'obanga Allah akusobozesezza osobodde okusaala subhe ate bw'abanga yakusaasidde n'osaala ne akabliya kati laba bw'oteekako omulimu omunene omulala nga gwosigwa tteeka naye ng'ate nagwo mulungi nnyo nga ogwa sadaka oba ekikozi ky'amaanyi kakubeera eddala ennaaba akusobola okuyita 077 6 220 077 ne 07075 inshallah Sheikh tugere maaso. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu oyo eyesigaliza okuteekateeka newankubadde essaawa tuzitunulako naye Allah subhanahu wa ta'ala obudde obwe yabutambuza bw'aba asiimye bukya bw'aba tayagadde Allah tebukya. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga asiimye ffe tudde engulu okirabanga ekyengere ekitaliimu naye ayina eyasuze naye nga mulamu bulungi n'abanga atuuse ku makya okumukoonako okumunyeenya nga takyasobola kudda ngulu yekka ate kabe kasinge nga yasuze n'obulwadde simulwadde. Omusajja omunyanyumizi omusajja omukyala eyazuukuka n'ekiro n'ayonsa omuto zigenda obeera ssaawa 12 amukoona kugenda mu subuhi nga Allah yamututte. Bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala yeesigaliza limoti waba yagalidde okutwala abaganda ffe abagamba mbanyiragamu abagamba nti nannyini kakomo wakagalira okolaki tuli bukomo bwa Allah bwagamba nti kampe nankwadde bazadde baffe batwagala nnyo tulina abakyala abatwagala ennyo tulina bakama baffe abatwagala naye mutufu kampani yange how can my company survive without Abdussalam naye Allah subhanahu wa ta'ala bwatuuka n'agamba nti Abdussalam nze namuleeta kamutwale tewali wayinza kuwalira. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala se ebyengera bye n'emirembe ku ekitiibwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam olwagala olusinga abazadde lwe batwagala kubanga talinayo kyakutuleetera kwesima mu maaso ga Allah okuggyako nga yakitugamba. Ajja ennaku z'omwezi leero meka sooka ozoogere kubanga nyina kye nazudde era saagala olumu kutankula byesiimaleeko naye bagambye nti omwana atandise ennaku z'omwezi eyo 19 naye abagundi aba mugenya asooka Mungu abasaasire abatambulira ku kalenda kubanga jama kalenda yabadde nga eraga ennaku z'omwezi 30 Chulira lero 5 yabadde kalenda eraga ennaku z'omwezi 30 naye omuntu ffe wane Uganda wootuukira okulaba omwezi n'amaaso go kiba kitegeeza ziri bbiri nga lumu kizibu nnyo ffe wane Uganda okulaba ki kituufu okulaba omwezi n'amaaso gaffe either tugulaba nga bbiri oba nga 3 kubanga navuga okuva wano nengulaba paka kutuuka ndooza nga kulikamperera nga nkyagulaba kiba kitegeeza nti ziyinza okuba zalinga na 3 naye nga bo bagamba nti 3 bo bagamba nti 3 yeriwa apu yeri eno etera okukyukakyuka yo at least era eno bwebanga eraza 3 negulabika obanga eraza 29 golokulaba enkya bateekawo 3 batereza mangu naye leero 5 Jamada al-awwal kuba gwakuna sebo mumwa Jamada kambuze katono Mei kuba gwakumeka Mei kuba gwakuna Mei kuba gwakutandisebo kale Muharram kuba gwakumeka Muharram kuba gusooka sebo kale tugende Mei kuba gwakutano Mei so gwakutano I may have gotten confused naye Mei kuba gwakutano kyenjagala eyo nayo tuyiseeyo nga jagala kino kimu ennaku z'omwezi zibanga leero 19 omwaka omwezi ogwo 11 omwaka 2023 kiba kitegeeza tutambulye kalenda eyo eyinza okubanga oba oli awo eri clear nnyo eri tuyinza okulwawo omwezi tuli mu gwakutaano yes nti ennaku z'omwezi bwe zibanga zifaanagana bwezityo kiba kitegeeza tetukyabuzaayo myezi 2 okujjako ng'omwaka 2023 guweddeko ngaffe abantu sijja kireetera muffe ngaffe abasiraamu wabula omuntu yenna
mu bulamu bwe asetinga goals. Waliwo ze tuba tuyita short terms n'wabaawo ze tuyita long term. Naye long term y'omukkiriza yenna eteekeddwa kubeera kusinkana Allah ng'amusiimye. Yeteekeddwa okuba long term. Bino byonna bye tubaamu nga short terms, yes, oyinza okwetunulamu ne weebalamu bimeka byewachievinze mu mwaka guno. Naye lwaki tutandikidde mu date nti obulamu bwaffe bukendedde. Buli lunaku olukeera ku makya ne luziba tosigala kyekimu. Allah subhanahu wa ta'ala osembera gy'oli. Gyali Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Kambuze. Tukuze bukuzi oba that's the reality nti obudde bwanguwa. Tukuze. Luli buto bwe bwatulaganga nti nno omwaka gulwawo okugwako. Nze newenzijukira wena beeranga mu dirisa gyeri gye nakulira. Nga mutufe dirisa lirinda bapanvu nnyo. Nga ndaba bannange sisobola nakubeeramu nendaba ne banne nagendayo nga ndaba ate limpi. Ennyumba nga ndaba eyimpa ye nga nze ndaba nkuze. Kubanga shekhe fe abayingidde wano jjo juzi 2023 kati tugenda mu 2024 tugumalako. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ateeke mu bo abanaguma. Naye tugumazeeko tutya? Wakulu nnyo. Wallahi. Wakulu nnyo. Twina omuntu yatandika omwaka 2022 yaggwako nga fena twesunga 2023 nga nti omuntu olosanga anaava mu bupangisa abavuddemu bangi. Nga nti osanga omuntu anaawona ebigere, osanga omuntu anaawona kino. Naye evaluation batujikola tugamba byonna bye nalowooza mu mwaka guno mbituuseeko. Wakulu nnyo. Nga short term naye leero tunulire bwebanga long term yaffe naawe okkiriza nti tukkiririzaga nti obulamu bwe tulimu wama khalaqa Allahu li basharin min khuld. Allah talinayo omuddu gwe yatonda nga wakubeerawo lubeerera naga afa imitta au qutila nqalabtum ala aqabi. Era ga Muhammad era ga abaddu nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam babattiddwa kibabe ekiro okubeera nga baddayo gye baali. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Fussilat atugamba nti wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Bwetubanga long term yaffe, long term goal yajjana Allah subhanahu wa ta'ala akutulawo. Aga wama yulaqaha ejjaneeyo gye basagala okusetinganga long term goal yaabwe si baakugifuna. Hao yaudu ila aljanna. Hao negenda erijjanaga tebagenda gifuna okujjako abaki okujjako abagumiikiriza. Wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Okujjako abalina entanda nga nti nga si amenvu. Sande wedde nina abalwadde babiri benalambula nga nagwendi naye nituuka ew'omulwadde omu omanyi naye Allah yatwambaza bye yatwambaza tumusaba Allah abituye ddala mu mitima gyaffe. Mwali mulambula ne maama abaana? Nali ne mukadde wange omu nga tugenda tulambula abalwadde muli mulungi. Ne tugenda ew'omukyalo omu Allah subhanahu wa ta'ala ng'edduniya yagimuwa era nga hajjati chala alhamdulillah sente Allah yazimuwa nagenda n'alambula n'emikolo gyonna n'agikola alhamdulillahi rabbil alamin. Naye abadde nga agenda naye Allah subhanahu wa ta'ala amuletedde omulwadde nga alina waali ntuukawo mbadde muga nti Allah yatwambaza ekifaananyi kye yatwambaza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutere ddala munda ate era kituweemu obulungi. Allahumma amin. Ntuuka waali mugamba ajjati ebigambo bino subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar mbikulamira beera nabyo buli ssaawa yitiriza nnyo okukola ki okubyogera. Jati nga ntunulidde bwati nenziramu nga jati salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah salamu ajiddamu nga jati ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar nenkyogera emirundi ng'ena oba esatu nga jati tugezeemu kanjogere nga bwoddamu. Jati nga ntunulira bwati nga jati kanjogere nga bwoddamu nagenda olaba nga akyusizza tulangalayiko anyiize nembivaako. Bwe twavaawo ne tugenda eri omulala naye nga anyumya bulungi ng'ebisigati byonna abyogera bulungi
era gwe nali naye amubuuza nti ajeti tubadde ntukulooza kuna mbadde sikyamanyi nti gye muli ngomanga n'okusaagaasaga mukyengezako tegeeza kakati obuzibu ntutte ku wookubiri ng'olina busoggo wagigira tugenda ku wookubiri owakulaba tandika allahumma salli ala sayidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ng'omanye weebutambala yava mu bufumbo gye yawaŋŋangukira n'abeereyo n'akulira eyo kati avaayo ajja muwala we amugjeeyo amujjanjabeko teyakomawo natandika la ilaha illa allah muhammadun rasulullah nugajati ekigambo ekitegeeza ajati naloka atematema la ilaha illa allah nziyanagwena nintambula naye mubuuza olumumaliriza mubuuza nasooka nembuuza ajati amakulu ga la ilaha n'abinyonyola byonna mubuuza baali bakyala bajja naawe benkunyumiza baali bakyala bajja ng'omu bonna baawaabwe okitegedde bakyala bajja bali myaka ng'emeka nti awenjagala mbuuza gwe nali naye nti kwaja tyono n'oli ani asinga obukulu namugamba ono ali mu 84 oli tannaweza 80 kati ne mubuuza owaaye enjawulo gyendabye gwe wagirabye butuuse wali ebigambo la ilaha illallah tugezaako n'obifuusinga bibeewo tebyogeddwa naye ate bwe tubadde eno ndabye nga byanguye tetubitumye nabituma n'agamba munnange ffe twakulira maama wange oyo nze gwe yatumanga nze okutwala bye nnina okutwala mu basawo be kaakati si kyewuunya gweoba okirabye nga kyewuunyisa allah subhanahu wataala yamudisconnectinze naye wallahi nga betwogera nabo bakyali balamu byonna bye tuyitamu so somo gwaliro nga gwagala kunzijja na obugumiikiriza allah subhanahu wataala okuba ataakinga kujjana essaawa zino tweraba nga tulina amagezi mangi olwotubeera n'ogamba nti bwe naakola kiri nekola kino nja kuyisaawo kino naye akaseera kajja kutuuka ng'oli mulamu bulungi allah naye akwesambe omuddu abeerawo ng'alaba ssente ze bagenda omusaba mu gyalaga era okukola byalina okukola azirina entontono teziteranduza nabba nnyingi agamba nti kati bwenkwata abiri nengassaamu ngenda kubeera muganzi ngenda kufuna kino ngenda kuyisaawo kino ku buli bagenda kunjagala bagenda kumpromotinga ngenda kufuna ssente akaseera ne katuuka wakitibwa allah n'akudisconnectinga n'obeera ng'oli mu mbeera awo oli awo akutwalirizaawo firawuna alaihi llaana yali mu kaseera ak'obuzibu atandika okubaako byeyerogoza nabo nti amantu birabbi musa wa harun aga alana kati firawuna essaawa zino wakad asaita qabl erabaga wali wagaana kati toyagala kutandika kati ng'okkirize alyauma nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka aya tuli bakukulekawo allah subhanahu lwaki eyo ngenzeeyo tugumiikirize nga tuwakasiza ddala nti bye tugumiikirizaako wakitibwa allah kisookera ddala yabituleetera shekhe njizeemu bingi omuntu nkitegedde nti empangala gy'owangaalirako era allah asobola ogikutwalirirako ddala buterevu abawangaalidde ku swadaka be bajja okulya ku byengera bya swadaka oba oli awo be batajja kwegomba akaseera kali allah ga nti akaseera we katuuka okuba nga akutwala olajja n'ogamba nti laula akhartani wakitibwa allah singa ninzaamuko fa aswaddaqa byewali oganye okukola olwanogamba wakitibwa allah singa oniizaawokko nateranga okubeera ku salaamu nateranga okuwulira salaamu kyalite nti balina bye bayamba oba oli awo singa onkeereyamuko fa asaddaqa wakitibwa allah mbeeyo kyempaayo waakum mina salihin twabali tugamba akaseera ako omuddu yali egombye genda kukola umura si ye sente nyingi era bangi alhamdulillah sigambye nti kibi naffe twegomba okuddayo aji yali agenzeyo sikasa nti sebo toyagala kuddayo wegombera ddala oggaa kubanga teri yali agenzeyo nayagala agendeyo omulundi gumu naye ajjafar najja adija n'abalala bahajjati ne bahajja abaliko mwegomba okuddako ku kaaba
naye essaawa eyo omuddu Allah subhanahu wa ta'ala aba mutwala olw'okuba tuba reluctant tuba tulaga nti twagala nnyo ssente zaffe tuba tulaga nti tulina attachment y'amaanyi ku zo naye wallahi hajji oyogedde ku ky'okuba ntukuze naye singa otandika kukola summary n'ofuna pen olupapula n'otandika summarizinga nti nava ebugerere sijagamba butambala nava ebugerere mu 2006 nali ndi mu kyakusatu P3 banzijjayo nga mu P3 mu 2006 nga nti okuva bwe nali nga nkyali ebugerere ne bwe najjira mu 2007 nzukira nnyo P4 kyogamu najjira mu Uganda eyo nyo sola gyerabira 2007 yes nga n'otandika okukola summary y'emyaka egyo n'ebiki bye walimu n'olwaleero enjawulo ddala weeri bannange abawangalidde era nga mwagala okuwangalira ku swadaka muleme kwejjusa wabula musanyuke busanyusi mu kiseera ate abalala webagenda ogati isenga nasaddaaka basaba nti omulimu gwaffe akazannyo kaffe insha Allah tukongeremu amaanyi akaswadaka tujja kuganyulwa kuno ku nsi Sheikh asaddaaka otandikirawo wano ku nsi kubanga bano boyamba bakusabira ogenda kulebe bitu bisobola okuka ndagaano Allah gye yakola naffe yes nga byanguwa bwe oyina ky'oyagala Allah akuwe 07 wetuba tuyita wano kyonna ate kati eddaki tugenda kumaliza ndoza tumalize ku mmeka naye mu kitundu tumalize kwa mu kitundu bw'obanga osiimise tumalize kwa mu kitundu insha Allah ibaire sina kulisayo ku mbaga eya mwenemu mwana wange kati obadde ku mbaga ya mwenemu okimanyi nga buli yenna yawasizako olunaku is taking it prestigious yawasiza lunaku lumu ne mwenemu naye kasita abeera nga tali busoga babaganye embaga zonna zobalisazizaamu zonna tote gwani awasa alhamdulillahi rabbil alamin bannange tusaddake 0776 nya 220 0776 nya 220 eri mu manya ga Salam Charity owa Airtel teeka ku 0707 715 mu manya ga Karim Kalisa naye ntuufu 0707 715 oba olaba abamanyi merchant nyiga bwoba wa MTN star emu 65 star 3 star tuli mumu aba MTN bakwadoza basinga MTN yo tebagigala tebagigala zemuwako so tusinge nyo okujja ngo you never know oyinza okuba nga you used to merchant codes awo osobola okujja star emu 65 star 3 star 315 865 nziramu star emu 65 star 3 star 3 emu 5 8 65 nonyiga hash nekusaba onyiga hash nonyiga yes nekusaba amount noteka mu mitwalo gy'etaano 3 10 12 10 bwe balukuteka mu sente nonyiga okay egenda kuleta option zinyiga option 1 onyige okay ekusabe pin ogiteekemu Airtel star emu 85 star 9 star 43
42 989 nonyiga hash nonyiga yes oba okay egenda kubanga ekugamba amount bwe kugamba amount teekamu sente zosobodde onyige yes ekusaba payment reference wandikawo erinnya lyo awo nsaba tukimanyire nnyo nti bwe kusaba payment reference oteekawo erinnya lyo nonyiga okay nekusaba pini nogiteeka mu baluwa manga shekhe zikiriza nkutegeze abo abasobodde okusooka ku bannaabwe alhamdulillah ate tulabe ne bwe tutambudde ku nsonga y'okuvuganya yabendera naam bismillah akulemberedde ddala Gulam Habib nga bulijjo oyo yekwata okulembera ate era ne sente tezikyuka 35,000 mashaallah kuzeeko Fatuma Namia Sophie Nakiganda Aisha Nalubega Marion Mutesi sanyu lyenfunye nti musajja yakulembedde kati abakyala ne baba bazze alhamdulillah kikyotegeeza ate asoose mukyala olwokuba nti naye asoose ninza owulira ngaoyogera abakyala banjiko ate kakati Laila Namazzi atuuse alhamdulillah oyogedde ogula bannayaji bannange kimanyi lwaki olwana sekisiyo oba gendayo oyogeddeko ogayegula mwani Habib 35,000 noyogera Marion Mutesi noyogera Sofia Laila Namazzi ye Marion Mutesi nenge ye Laila Namazzi naye ati se oyogeddeko zombi naye Namazzi olabika olina wandiga kubanga fe abendiga fe mwannyina ze Namazzi eyagala bonna mboteeko osazeewo kikola tukola lumu Gulam Habib omanyi kati nze nkulaba gy'olaga mbu abasajja mu mukulembedde Gulam Habib 35,000 yakulembedde alhamdulillah Fatuma Namia 2,000 Sophie Nakiganda 5 Aisha Nalubega 10 Laila Namazzi kanana alhamdulillah kanana Laila Namazzi Laila Namazzi wetegereza bulungi Laila Namazzi kanana Nakiganda Sophie 5 kwegamba mu kutwaliza wamu yali ku top Laila Namazzi yakulembedde akutte bendera ati ngobanyi kitegeeza ne ogikwatako wamma wakiri Gulam Habib bamugyeyo Laila Namazzi yakutte bendera kanana Nakiganda Sophie 5 Adinani Mulumba 2,000 oyo wa musuku Zahara 2,000 Laila Namazzi yakulembedde ate wandiga oba Laila toli wandiga mbulirako Zahara Hosina 2,000 Maliki Mpango 5,000 Namaganda Fatina 10,000 Yahya Wambuga 10,000 Laila Namazzi yakyakulembedde Farida Mubiru 10,000 Dimba Amina owe Bugembe 15 kyekyo oyo ye alhamdulillah saba Allah amusitule 15,000 Faisal Kakoza 5 Ibrahim Tamusuza 2,000 Mchadi Laban 10,000 Kamu Warukoba Gumunya mashaallah Kamu Warukoba Gumunya mwami simanyi Kamu Warukoba oyategedde okuba mwami amanya gombi mazibu okutegeera gagwawa Kamu Warukoba oyo mwami asobola ba mukyala asobola abaami fa babeera n'amannya gawayigongolo amannya amanywevu zikabuze wamumanya alewali ono yali tannazaalibwa ani Alamanzani Waigongolo waawo oyo kati nze onkaddasanga ssebo nedda mu myaka nkuzaala nedda ssebo Alamanzani Waigongolo wamumanyako naye yali munakyalite Charity yakatandika ensobeddwa nali mumanyiddebwa yali mututu wanga lino lyonna ensi yonna yamutegera Alamanzani Waigongolo
erinnya ndijjukidde naye se olwomuyita Walukoba musajja omututte kale yakulembedde omutwalo gumu 1004 ajije bendera ajije kulayira Faisal Kakoza Ibrahim Tabuza n'enkyadi netufuna Umaru Semmambo najja n'omutwalo alhamdulillah era kabadde ala kujja kigeza kati akulembedde mwami n'owokubiri mwami tubikole owokusatu ye mukyala tubikole insha Allah Fawzi Hussein Matovu mfuna batano nga tumuli mukyala ate owino kyogamba Mungu edduwayo tajanukudde ate lwaki Aisha Nansamba omutwalo gumu n'ekitundu newe batyo Aisha Nansamba omutwalo gumu n'ekitundu yakulembedde abakyala we batyo Aisha Nansamba yakulembedde gumu kitundu then Walukoba gumunya Walukoba bas then netufuna Umaru Semmambo mutwalo tekina buzibu omukyala wabeerayo waggulu netufuna abaami nga bangiko byonna ojja byogera era tulibaddeko wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hazzin azim ejana yawakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga long term goal ya buli mukkiriza adikutulidde ku muntu yenna atagumiikiriza n'agamba tegenda kufunwa okujjako abo abagumiikiriza naga wama yulaqaha illa dhu hazzin azim ate ati si yakufunwa ejjana okujjako abo abalina entanda ng'ezitowamu entanda yo osibye otya aga ataala okutambulira entanda asiba yaki yamenvu olugendo olwo lwa furadan Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nga takonjera lwaki nga abatukongera walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra muzze gyendi ng'olicha ayikozesa bungi Allah bw'abagalaga nti inna a'tainaka al-kawthar aga nti inna anzalnahu fi laylatil qadr Allah subhanahu wa ta'ala obungi abwogeza naye ategeeza gwe ng'omusinkanye obwomu aga walaqad ji'tumuna furada onzijidde bwomu kama khalaqnakum awwala marra nga bwe nakukola nga bwe nakutonda neeba abalongo si kyangu fuluma bonna mulundi gumu toga okujjamu nga no si kyangu tekisoboka buli omu ajja balongoosa era buli omu bamugjayo olulwe buli omu afuluma lulwe buli omu ajja mu nsi lulwe newekuba kuva mu nsi yes accident ogirabye eyatuuse eyitawo batya kumbaga ebugembe wenyini emotoka yabadde yakubya abantu bonna ne bagweri naye newebanga njabikulaga newegaba okwesiwala ntiira ddala nyina ebintu binze ekisookera ddala siraba muzadde yenna abonyabonya mwana ekyo kyo fenna nvudde ku muzadde saagala kulaba muntu yenna gwe batokyalinga emotoka yayingidde mu bantu nikyasinza okumuwaddemu akaana akato akaana akato nga nako yorabbi kagudde eri abantu amagulu gonna negeefunya gati oba alese ebirala nga si byawo kabadde kuba I trust the source kubanga jamaiyatu nadwatul ulama group y'abeebwayise ategeddwa kubanga omuyizi omu ku bayizi w'eri yakakutte manyi obumu butambula n'akagira n'akateeka mu group n'agamba n'ebino bibaddewo wano ebugembe motoka eyingidde mu bantu kyembadde njalamu eyo yonna nti ne weba accident bweta ne basansabaga ne bagweri si kyangu nnyo bonna okugendera ku ssaawa yemu era wayinza okuba just neweziba eddakiika oba obutikitiki ono nakutuka noli nakutuka Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi atujjamu ogenda wekka tulina akubuuza ng'omusinkanye aga nti wama nara ma'akum shufa'akum alladhi kuntum taz'umun nga tetubiraba ebyali bikumalamu abaali bakwepanga omusajja akola ensobi kaduweze newe kuba kukuba ng'oko
ngatumedde benzi y'omusajja talala nga nti I'm not allowed to make any statement before my lawyers arrive here. Kubala atabubalaasi okoze ensobi kakkana ogaye munnange nkoze ensobi nsonyiwa nga nesikiriza okubako kyenjogera okujjawo nga lawyer can you imagine naye bwogenda Allah nga akututte lawyer talina waayinza kuyingiriramu wakati wo ne Allah akugamba nga sibalaba yeggwero yawo n'emirimu gyo nga sibalaba abaali bakwepansa naye ebimu ku bikemo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa ku dunya ye maali nabayemu ate akulembeddeyo kyamanyi bachajja naye eddakiika 10 ezisembayo ezo zo njagala zibeere nnyo za kuvuganya eyo sunna yaffe bismillah Latif Mukasa bonna osazewo bonna njogere ssente zaabwe bw'oba watandise nakyo lwaki tokikolera ddala bonna naye nedda tuyinza olwawo kyenjogera wanazete lwaki tulwawo kubanga Latifu Mukasa 10 alhamdulillah mbaleke sente Rajab wabula tufuuka kuvuganya Rajabu Muyanja tusonsubemu abasitudde bendera betuba Shamimu Nabudde Aisha Aisha benkanyi naye Aisha olwokuba yasoose okukwata bendera gutuyisigaze ti yakulembedde Shamimu wakubiri bagikutte Saidi ne Saidi okkiriza nti no kati bendera of course men of our bendera siberangako nga bwotulabeera kusaidi yafe abaami kubanga omwami bw'aba alina kyakuze toyagala kukkiriza nzikiriza naye nze nzikiriza nti abakyala bali ku bendera abakyala babiri bakutte bendera abaami muli eno musikabuuzi ate awo tokubye nnyo ni kyekyo so bonna ne Shamimu naye ayinago mu kitundu Rajabu Muyanja Nubuwati Kasule Omaru Sesanga Nabukeera Zaamu Farida Namukwaya Kamu Warukoba bwagambye nti mwami si bwagambye alwaniridde ekitiibwa ky'abaami alhamdulillah naye era mwaliwo byolabira ddala ng'olwanidde ekitiibwa ky'abaami naye era nga musigadde gwe ssebo omwami olw'okubeera mu bakyala babiri naye ayogeddeko 1000 neguwera gumu kitundu bendera ekatuliza kyakola kyekyo nanti labayo haji musisi Allah agamba lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn nanti kati labayo tetusobola senga abadde abasinzeeko wekyandize naye kati bakutte essimu abakyala babiri n'omwami omu bagimunyakuddeko dda era kati nze nkomekereza ngamba bendera abakyala Allah agamba ogaana ebya Allah agamba subhana man la yanam tekigwanidde omukkiriza okuba tekyagamba omusajja oba omwami ku nsonga yonna Allah gyagambye kati Allah yagamba aga lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn muki otyo kati awo muleetera obuzibu bandumwe kiyasi awo tukasa tewali kiyasi kuki agandi babanga kuki agambye yani olukoba ali mu kitundu ali mu kitundu n'abakyala babiri nabo bali mu kitundu tuba tukulembezani bakyala waliwo ndiwo omukyala afuga ate obwedda tabafuze Aisha Nansamba tabadde tabafuze ne Shamimu naye sofa si wabi Sulaina Nakazibwe natuuka Jamada Mangogo abaami muliwa Munyu Zaitun Ismail Wakabi nayengerwa na Abdul Serunjoji awali wava muno najja awali wava muno azatya kubanga njagala nnyo okuwulira nti waliwo omwami asinza abakyala ababiri bokulembeza okubanga bagala fuga baami ate nga nze ndowooza abakyala balina kuwoobebwa anti bwaba bakuwoya ate bamunnaye baba nga bebakusoose ate ne babeera na babiri naye byonna nga bikyali awo ye awali wava muno bonna abagasse wetwogerera kati alina ye awaddeyo emitwalo 3 era yakulembedde atambulidde mu mbeera yagamba nti bonna bampe mbawoowe awali wava si wava muno ndoziri wanamu awali wanamu namba emu kankulire
namba 2 omwami ono yabaddani nani akibakitegeeza bali babawooye babagase namba emu ye awali wanamu okiwulira namba 2 ye Aisha kubanga Aisha ye yasooseeyo n'olwekyo Aisha nansamba ye namba 2 namba 3 ye Shamimu Nabudde namba 4 ye Kamu Walukoba kiraga tugenda kukyusaamu amannya ago nange mbeereko nago nga kyoza nange nsobola okuwa status eyaabwe nawe n'oleeta uliriza abanda baba tusalirewo omuntu yasooseeyo lwaki oyagala onaze oluvannyuma omusukkulumye okubeesooka si kubulya abaganda mwabyo ekyo kijjira kwono kati awali abakulembedde naye bali abakyali kulembe kyangu nnyo sheekh omukyala yareese omutwalo gumu n'ekitundu ku dakiika kyangu nnyo tukole bwe tuti kyangu nnyo gundi otulwana banna yani ono yani bwana Kamu Walukoba hayongereko ali mu namba 2 ali mu namba 4 abakyala babawooyi bw'aba ayagala kubeera mu namba 2 ayongereko okujja kwogamba nti mukoze ezambi nti awali awoweddemu n'omwami kakati abasingeko ayongere 10 abasinga ate n'ekirala bwe twali tusoma mojja kunyonyola nnyo bimwasoma musamathi bwe tufunayo abantu katugeze position 1 nga bafaanaganya ettoto katugeze oli alina 255 geza bugeza nolanga alina 255 tewabeerawo wabeera emu naye addako wabeera wakusatu olwo kanaga njala tugambe nti bw'abanga owesatu yani ye namba emu mukayanira mu bunafu ekyo kyonna obyogedde bw'aba awulira nti Walukoba ayagala abasinge alage wano nti nno mbasinze bisimillah kiwede number 1 now the one and only Haji Jaafar Mugerwa ndakikaba kuba zikyali soko ogire tulabe Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd nayera olinda ekijja Haji Jaafar Mugerwa emitwalo 3 n'ekitundu alhamdulillahi rabbil alamin namba clear the air and space bwebanga byebimu akulembedde mwami owokubiri mwami owokusatu mwami kati bategeeza si byebimu tewaliwo namba 4 tewaliwo namba 5 bali mu kyamukaaga sebo osobeza akulembedde mwami owokubiri yani omwami yani oyo Haji Jaafar Mugerwa namba owokubiri awali wanamu namba 2 owokusatu Aisha Nansamba ani ali katukolewo tti let's consider number 1 and number 2 only bas kubanga hakati akulembedde mwami owokubiri mwami awo nkyakikiriza obudde niwe bugendera awo abasaddaaka tusoma nno twejjukanya kyokka ate era nga bwe tusaddaaka naye nga bwe tuzannya n'akazannyo kaffe ak'okuvuganya ng'ate kalimu empeera tuvuganya ku mpeera weereza kyonna ky'osobodde bw'oba osobola okuvuganya vuganya bw'oba tosobola kujja eri mu 5-10 osobola okujjira wonna z'ofunye oba 2 oba 13 oba 6 oba 13 zonna 0 7 7 6 nya 2 0 nziramu 0 7 7 6 nya 2 0 Airtel 0 7 0 7 then 7 emu 5 nera 7 emu 5 0 7 0 7 emu 5 7 emu 5 oba nowanga ogoberera merchant code ezo nga bwe zitambula kakati simanyi
twongere okusoma oba nkukutule byonna tubikole namba emu ogabe tukobe kuba meka namba emu ne namba 2 kubanga kati senga omu tufunye okutabulwa senga omu kubali asoolobako of course aba getting promoted getting advanced leero naafuna wenye okutuzi side gyoliko nanti nfu onaganywera nkulage nti nno namu etya kale namba emu Haji Jaafari Mugerwa alhamdulillah Allah mutukumire ya rabbi namba 2 Awali Wanamu Allah mutuwere ebirungi amutukumire ya rabbi namba 3 Kamu Walukoba ayongedde alhamdulillah rabbil alamin ayongedde ko 10 kati nabanga yakulembedde tugere mpola hawo namba lero luno mwami namba 3 mwami nacho kyagamba abakyala bali mu nnya nyana mukaaga kale nyana ttaano era nawo walamu abakyala they are distanced mulage ono nti abakyala twekolera amaanyi matono bannanga akulembedde somesa wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hazzin adhim abaye ejjana ya wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeetaaga ntanda Allah subhanahu wa ta'ala ayagala tugende okumusinkana nga mu Qur'an oyinayo portion nga mu swala alhamdulillah weeri bwe bagamba kuwaayo nga alhamdulillah ajja adijja natugambye yampadde simunanga anatiro twita tugende none zaka insha Allah ta'ala nene zaka nga naye alhamdulillah emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gyasinga okwagala Allah subhanahu wa ta'ala ejjana agenda jiwa ababalina entaanenene omusajja omu ayitibwa Suhaibu Rumi yali omu ku basajja abaalwawo okusenguka okugenda mu kibuga ky'obusiraamu zaata marra yamalirira okufuluma agende e Madina n'aleka ebyobugagga bye byonna ng'alina baabiteresezza alina gyabikweseemu n'akwata ensolo ye agende olwokuba baali bamumanyi nti musajja mugagga ate agagga batya nti bw'anaasenguka n'ava e Makka n'agenda e Madina agenda n'emaali manyi ekintu kyonna abantu bawulira nnyo obujja mu mbeera ezimu nti kati agenze ne ssente zaffe zakoledde n'azitwale zitandika okufujjirira obusiraamu ne baagala bamuzinde bamutaayize babeere ng'obola bamulemesa okugenda Suhaibu Rumi n'abagamba nti bannaye mukkirize ngende kubanga kummwe ngawe muli awo tewali ayinza kutuuka wano wendi okujjako nga buli omu njabba maze omusogga akasaale mukimanyi nammwe ndi mulungi mu busaale anga bwe mbanga mwagala bya bugagga mugende mu bifo bwebiti ndeseeyo bino n'abanywa gold gwe yalese mu bifo ebyenjawulo ebisolo bye yalungisizza nga mugende mu bijiyo byonna naye mundeke enkole ki ngende Suhaibu Rumi yali atuuka wali omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah nassa amugamba nti wa minan nasi ne mu bantu man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah mulimu abeetunda emyoyo gyabwe abeewaayo ku lw'okunoonya okusiimibwa Allah omuddu oyo bwe weeteeka ku minzaani ddala biki bye wali olese ng'obireka ku lwa Allah yaleka obugagga bwe bwonna n'abulekera abatali basiraamu by then e Makka naye ng'ayagala kimufuna ddembe lyafuna wasiza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ejjana yawakitibwa Allah tuli bakugifuna n'entanda ng'ezitowa lwana nnyo obeere nga buli ssaawa oyongerako kubanga tomanyi wama tadiri nafsu madha taksibu gada wama tadiri nafsu bi ayi ardi tamut tomanyi ddi nawa Allah subhanahu wa ta'ala wagenda kugirawo naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yabuuza basahaba be abaga nti ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi abali mu abalina ensimbi ze muterese mu account zammwe zijjudde
ambuza nti ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi anakumwe nge sente ze emali y'abasikabe jasinga pressurizinga jasinga okutwalanga yankizo okusinga emali ye. Sahaba nga naye boyinza okunziramu nti ya Rasulallah owange omubaka wa Allah fenne emali yaffe gye tusinga okuba nga tuwa ekitiibwa nene okwagala. N'abagamba sallallahu alayhi wasallam n'agamba malu warithukum malukum ma qaddamu emali yammwe eyo gye muteresa Allah subhanahu wa ta'ala eyo gye muwaayo nga mugiteresezza ateebaka atasumagira atagenda kuvaawo. Wa malu warithukum ma akharu naye ate ey'abasika bammwe yesigadde mu za accounts zammwe leero wooli enkya toliiwo naye ogenda tuuka wootuuse ng'ekisambi bakitadde ku kisambi kidde waakyo bakugorodde emikono giri fulaati amaaso tegatyasobola kulabira wano kumpi okujjako okulaba ebyewala nga byewakulembeza okubanga owa Allah byewakulembeza okukola byokka byebiyinza okubeera nga bikutaasa. katulabe wano we tuyimiridde masha Allah. Okay. Bismillah. Akulembedde? Naam. Haji Jaafar Mugerwa. Bane oyita ku 07776 842 ne 070070775 oba bosala ogamba nti no oyise ku merchant ogenda kuteekamu ogenda kuba nti no oteekamu wali erinnya lyo payment reference teweerabira erinnya lyo. Habang ontiisa Muhammad Kasirye alhamdulillah Amir Sebakijje Joseph Lutu Haji Jaafar Mugerwa ane emitwalo 3 n'ekitundu alhamdulillah. Awali Wanamu aine emitwalo 3 alhamdulillah. Joseph Lutu aine emitwalo 3 alhamdulillah. Netuleeta nga wanyumidde awo Kamu Warukoba gumu kakaaga alhamdulillah. kitegeeza soko otandika first 5 atuwa okusinkana mu nyumba ye nya 220 so akikoze yani Haji Jaafar Mugerwa ayongeddeko ogumu ekitundu alhamdulillahi rabbil alamin taballa akusitule ya rabbi akujje wooli akwongereyo bamujeyo Haji Jaafar Mugerwa gumu kitundu kati kiba kitegeeza ine emitwalo 5 yes okitegedde Shafiki Matovu najja naye emitwalo 5 alhamdulillahi rabbil alamin soko be first 5 wemba nensinga okwagala afu Wanalukwago mukyalo gumu kakaaga naye ali mukwanagana Kamu gumu kakaaga kozi Haji Jaafar bali omutawata gwe twasingana mwerabidde erinnya lyagala faana bwerityo kakati tuyimiridde bwetti olwokuba ti Haji Jaafar ye yasooseeyo yakulembedde emitwalo 5 nongokkiriza ya rabbi emitwalo 5 mu kyokubiri mulimu Shafiki Matovu alhamdulillah naye emitwalo 5 naye bamusoose kujjako bw'aba ayagala asukkulumemukko obanga Haji Jaafar yayagala bweziwera essaawa emu n'ekitundu anasobola okulwana ne koodi bweziwera essaawa emu n'ekitundu nga ku babiri tekuli ayongeddeko bendera ebeera ya programu eno nze naawe tekubaako agikutte ekyo kitandise ddi ate leero banaye musajja gwe ya rabbi kamuze oba kibayita obuyinza era nze newunya abagira nebanenya abalina obuyinza musajja anasala olaga ono agende mukomera mule olwo temukkiriza kibayita buyinza okutambula ono mumukkiriza onomukolere naye nga nze bwe mbanga tusobola okugawana obuyinza tetusobola nedde obwange nzikiriza mukama wange singa ziwera essaawa ez'okusiibula nga kubana ababiri tekuli ayongeddeko oba ne wabaayo omulala abasingako ku mitwalo 5 tewaba akutte bendera era sirangirira nti gundi yakikutte olangamba nti programu eno egitutte so
Hafwa Nalukwago naje nugumu kitundu kati bakyali Haji Afari Mugerwe emitwalo 5, Shafiki Matovu emitwalo 5, Joseph Lutu emitwalo 3, alhamdulillah, Awali Wanamu emitwalo 3, Kamu Warukoba gumu kitundu ne Hafwa Nalukwago naye gumu kitundu, sorry, Kamu gumu kakaaga ne Hafwa Nalukwago naye wagumu kakaaga. Bwetyo bwe tukyayimiridde awo nno nga tusemberera okuba nti nno tunatera okwasibula. Mbajjukiza *185*43*42*989 kiwedde. Nsibule wasibula akigadde nsibule wasisibula tosooka kusibula era kusibula nga zimaze kuwera saawa emu n'ekitundu era wenjogerera kati Shafiki Matovu ayongeddeko omutwalo ayina emitwalo 6. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Abantu abakulu yawotonga bw'oleetawo nsaba ow'edduwa abasiraamu abafu abasiraamu bonna, kitegeeza maama wange mwali, mami wo mwali, jjajja wange mwebali, muganda waffe mutabani wa Jaafar, twalifuna Dr. Anas mwali, Sheikh Muzalmani bonna. Shafiki Matovu olwaleera waddeyo olw'abafu abasiraamu bonna era baweddwa. اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين. اللهم عافهم واعف عنهم آمين. اللهم اكرم منزلهم آمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنهم آمين. اللهم ان كانوا محسنين فزد في حسناتهم آمين. وان كانوا مسيئون فتجاوز عنهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ndowooza okusibula kitegeeza obubosi si bwe kiri. Shafiki Nsubuga n'ayongerako. Oyina kyogamba? Toyina kyogamba? Sina kyenyi authority ogambye nsibulidde ddala ate neddakiika nziraba. Mbeebaza mwenna betutambudde nabo okuva gye twatandikidde okutuuka kati. Programu yaffe bwetyo weekomekerezeddwa amakya g'olunaku olwaleero era nga nnangirira mu butongole nti yenna anaabaweereza oluvannyuma lwa programu eno empeera ze ajja kuzifuna insha Allah. Nede first 5 naye nga akulembedde era akutte bendera yaffe olunno nyongerayoko katono Haji Jafari ajje beetazze n'olwekyo ali mu kyakubiri komekereza nga ngamba nti bendera tegabanwa. Shafiki Matovu yagiwangudde. Subhanaka Allahumma bihamdika kiriza nsabe ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah. Naam, mbadde nsaba tumenye first 5 mpulira abakyala bali luddawa era Wakamu ayongeddeko 8 n'aweza omutwalo 8. Naye still Shafiki Matovu yakulembedde n'emitwalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu yakutonda. يا الله